Ku nkomerero ya sabbiiti ewedde Paalamenti yayisa constituency empya na mukaaga okugatta kwezi eziriwo mu kiseera kino nga kitegeeza na zino mu Paalamenti ey'e11 zirina okubeera n'ababaka olwo Paalamenti ejja ebeeremu ababaka basoba mu 5. Muzimu ku constituency zino kuliko Nakawa West, Agago Kawunte, Bukanga Kawunte, Bukimbiri North, Buko n'endala nnyingi. Constituency zino nga zaakayisibwa waliwo enkalu ng'ababaka abamu beemulugunya ku mitendera gyayitibwamu okuziyisa nga n'abalala balowooza nti kino kikolebwa okusinziira ku buwagizi bw'ekibiina kya NRM bwe kiba nabwo mu kitundu ekyo ng'ekigendererwa kibeera kyakwongera ku bungi bw'ababaka baakyo mu Paalamenti. District is the Honorable Minister coming up with for these people to be represented by honor. Dr. Dini Kisembo nga yegwanyiza okwesimba ku bubaka bwa Paalamenti alowooza tewali kweyagaliza kw'ekibiina kyawagira ng'okutondawo constituency zino kigendereddwa mu kutuusa buweereza ku bantu ab'omu kitundu era nga ne Kajimu Lazarus Kanyike munnakibiina kya DP amuwagidde. Omulamwa okuleeta obuweereza wansi ku bantu obuweereza nga butuukira ddala ku bantu kubanga disitulikiti bwebeereze disitulikiti bwebezze ogenda okwesanga nti ebintu nga byenjigiriza like lwakiri mu act eya local government lwakiri buli parish mulina okubeeramu like a primary school, mu sub-county nga mulina okubeeramu ki a secondary school, then nga mulimu n'amalwaliro lwakiri buli sub-county mubeeramu ki health center 3 kwegamba kiba kireeta obuweereza kumpi n'abantu. Ndoza singa tuba tukoze ku kyokulaba nti abakulembeze bakolera abantu ne babanga bongeddeko constituencies kyekisinga obukulu. Ali Haji Nasantegesi Bagala nga yagala bwa Lord Mayor obw'ekibuga Kampala emulugunyiza ku ngeri ebifo bino gye bitondebwawo kubanga waliwo ebitundu ebirimu abantu abangi kyokka ne bitasalibwamu kyokka ate ebirina abantu abatono ne bitunuulirwa nnyo. Ngana nti waliwo abantu batono nnyo asaziyewo n'agamba nti ababaka babiri babawadde nojjojja mu Kampala district tulina abantu abalonzi abasukka mu 55,000 twaliwo tulina abamemba ba Parliament 50 tulina 9 bokka kati wayongeddeko omu Nakawa tufunye mmeka 10 nemugenda mu district akatono oba katundu akatono ne bafuna ababaka babiri nga tebaweza abantu 60,000 ne bafuna ababaka bameka ne mujja mu kitundu ekimu ekiweza ababaka abantu abasukka mu 5,000,000 nembasigaza abantu nga bali babaka ba Parliament bali bakibameka bali mwenda bali 10 bokka tibakoma kukyokka kyokka bola baabo bonna baveeyo esente ze bafuna nyingi okusinga omubaka gwe balondedde wano okumpi ne Parliament. Sebagalira agamba bannayuganda batafunye bwenkanya eri gavumenti basaanye beebereremu kyokka nga Edini Kisembo agamba ddembe ly'abantu b'omu kitundu ekyo okusaba gavumenti okubawa constituency okusobola nabo okuganyulwa mu buweereza bwa gavumenti. Kyagulanyi kyaba kugamba mwebereremu ebyo batandika okulabuka kubanga kasita bwabeerawo abantu abakola ki abasabye kubanga gavumenti tegenda okuvaayo negamba nti Nakawa tubawadde constituency endala ate nga temusabye. Paalamenti ey'e10 erimu ababaka abasoba mu 405 kati okwongezebwa kw'ababaka mu Paalamenti ey'e11 kitegeeza ensimbi ezibasaasaanyizibwako ng'omusaala zaakweyongera balina okugulirwa emmotoka ssaako n'okufuna ensimbi z'akasiimo. Kitanda Ronald, Matovu Livingstone, Top TV, Agocha.